bw'aba atandika buli anajja muwulira atandika na bujulizi bwe oba bujulirwa engeri gye yalokoka n'engeri Mukama gye yamuyitamu alina bye yamusuuza n'asalawo okuweereza Katonda. Byonna abyogera nawe obujulirwa nga bweto bulamba ebyo mujja biwulira tekirina we kikwataganira na byabufuzi. Abaweereza ba Katonda okuva mu nzikiriza ez'enjawulo mu ggwanga omuli abakristaayo nga bano bakulembeddwamu omulabirizi wa Central Buganda Michael Lubowa wamu n'abasumba ab'enjawulo bategese okusaba okw'enjawulo okugenda okumala wiiki nnamba ku kisaawe Kololo mwe bagenda okusabira eggwanga na buli muntu yenna okunaabawo ng'ennaku z'omwezi 19 okutuusa nga 24 omwezi ogwokutaano. Mu byabufuzi wabula tuzze okusabira eggwanga Uganda era nga bwe tulina motto eyaffe eya Uganda for God and my country. Ensonga eno egenda kukwatibwako ffenna nga tuli wamu Coastal Church of Uganda nga twogera ensonga emu. Kale nno ebigambo ebyo byonna nga byogeddwa ennaku z'omwezi ezo nga 19 kutuuka nga 24 May omwaka guno tukoowoola abantu mwenna balutandika namwe bannamawulire mujje musabirwe tulumba emyoyo egyasiba ebyaffe nga gikutulwa mu linnya lya Yesu. Yesu yakazuukira era Yesu yawangula amagombe n'okufa. Okusaba kuno kwateekeddwa muwala wa mukulembeze w'eggwanga Pastor Patient Lwabogo ng'okumu ku kwolesebwa kwe yafunye okuva eri Omukama Katonda. Twagala kwebaza Pastor Patient Lwabogo vision bearer eyajja n'ensonga eno okulaba ng'etuleeta ffenna. Kyendowooza bannamawulire mwewuunya tuzze tutya okubeera bwe tuti. Yesu yatuleese. Yesu atuleeta ku lunaku luno wiiki nnamba tujja kuba tusaba. Theme eri mu kino era nga mukiwulidde Yoswa essula 3 era ng'ebigambo ebyo biraga olugendo olwo olw'okwetooloola okulanga tujjusa ensonga emalawo okutya mu ffe. Omulabirizi Lubowa asinziddewo n'ategeeza ng'olunaku nga balugenda okubeera olw'enjawulo eri abakkiriza era nga si lwakwogererwako byabufuzi newankubadde ng'omukulembeze w'eggwanga waakulwetabako. Eggwanga lino lirina okusabirwa. Kyatandika dda mu 2022 kizize kitambula mu regions. Kati kino kibadde climax ne kituukira mu kiseera kino ekiyinza okuleetera bannamawulire oba n'abantu abalowooza nti byabufuzi naye si byabufuzi. Mukama ayita okwolesebwa mu ngeri ya njawulo. Omwana ono naye kakati nga Pastor Patience wadde mwana wa president tekitegeeza nti kirimu ebyobufuzi. Nange ayogera kitange Bishop Sinabulya tekitegeeza nti kubanga yali Bishop Sinabulya n'azaala automatically nalina okubeera Bishop. Kakati mu ngeri efaanagana bweti okuyitibwa kuzze kituleese ne kitugatta. Pentecostal Anglican fera twogera ku munene omu Yesu yazuukidde era bannamawulire muteekwa okuba mwalidde Pasika era ekyabatuddemu yawangula amagombe n'okufa. Oyo munene Yesu yalutanudde n'atuleeta ffenna tulumbe amaanyi ag'ekizikiza tusabire byonna ebyasiba naye tetubigasseemu byabufuzi. Era onaategeezezza ngu okusaba kuno bwe kulibeera okw'okwenenya n'okwebaza Katonda olwa buli muntu mu ggwanga. Mwenna mujje mu kusaba okwo twenenye Yesu asonyiwe ebibi byaffe. Twebaza Katonda ku lunaku olusembayo pulezidenti alibeerawo naye neyeenenya ku lwa Uganda yonna okusonyiwa kubeerewo. Kale ebigambo ebyo mubitwale nga bikulu ate nga byaffe ffenna tujje tulabe ensonga eno bwe tugigusa mu maaso ga Katonda omulamu. Newankubadde ng'omukolo ogwo tegusuubirwa kuba mu byabufuzi kigambibwa nti
bakusabira eggwanga olw'akaseera k'ebyobufuzi likolekedde wamu ne bannabyabufuzi okwetoloola eggwanga. Ekiseera kino kiriyingiramu okulaakulana. Tugenda kusabira abavubuka, tugenda kusabira abaana, tugenda kusabira obufumbo, tugenda kusabira abakulembeze mu byobufuzi bonna n'ebintu ebirala bingi. Mumanye tugenda kukwata ku bintu bingi mu kusaba kuno, era n'abagenda obikwatako abakulembeze mugenda balaba, abalala bali wano, abalala tebaliiwo. N'abantu abamu abagenda okusaba si specifically nti abanaasaba basumba bokka oba bishop. Abantu abamu bakkiriza Mukama naye nga bamanyi okusaba, bonna bajja kukulembera okusaba okwo. Kale tujje nga tulina okusuubira nti wagenda kubeera okusaba okw'enjawulo. Kikulu nnyo nti olunaku ate lw'osobola obutajja, lwetusobola okukwata ate ku nsonga yo. Kale kirungi ennaku ezo zonna ojje okuviira ddala ku bbalaza paka ku lw'omukaaga. Stephen Sekamate, Magala TV, agatalinda.